Twagala kwebaza Mukama. Susan Makula jangu nkwegayiridde. Kooti yatuganye okwogera ekigambo kyonna naye teyatuganye kwebaza Katonda. Mwebale kutusabira, mwebalire ddala. Twavuddeyo bulungi olw'essaala zammwe, olw'ekisa kya Katonda. Basebo ne bannyabo sitaani si musanyufu. Kasookedde nnyingira mu kibuga nga nkola mulimu Mukama gwe yantuma nti Bujjingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole. Abalokokedde ddala tobala, abazzeemu essuubi n'amaanyi tobala, abatakyagenda mu ssabo tobala, abatakyalinya mu loogi tobala, abatakyanywa njaga nga nakuyitidde abavubuka bano abanywanga enjaga, abawala abaali mu bidongo nga n'okwetunda beetunda tobala. Kati sitaani si musanyufu naye era tituliwo okumusanyusa, naye mbeegayirira temulekeranga okutusabira. Tulabye nga essala zammwe buli muzisabye Katonda awulidde. Essala zammwe buli muzisabye Katonda awulidde. So twagala kwebeebaza okutusabira, tufukamidde okwebaza Mukama nti ekirango kye twalanga olw'okukkiriza weetuli okutuukiriza omulimu gwa Katonda. Do I have something to say? Susan tana kyakwogera naye twalanga lwakukkiriza. Gundi okugenda mu kkooti ku Lwokutaano si kyangu, kubanga akasobi katono nnyo bw'oba oyambiddwa oba olidda ku Mande. Naye tetwajjayo kirango nga tumanyi tugenda Lwakutaano, naye tetwajjayo kirango kya kuleeta baana. Ekyokubiri, weetaaga ekkanisa erimu Katonda awulira. Katonda akkiriza ebigezo ebyo ne bibaawo, abadde aterebuse oddemu onywere ku misingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekitiibwa kiddire Katonda omulamu. Nzikiriza ng'olwaleero abali ku ttaka lya Kanani, abali emitala w'amayanja, abali mayumba n'abali ku radio n'abali ku TV, tewali ssaala yeetagenda kuddibwamu kubanga our God has been tested and approved in Jesus' mighty name.